Mbaniriza mu program nze nga bwe ndaba akawungeezi ak'olunaku olwaleero wano mu ggwanga erya Uganda ne mu East Africa amawanga agatwetoolodde budde bwa kawungeezi. Wabula oyinza okuba nga gy'otulabira era gy'otuwuliririza nga obudde bwa njawulo naye mwenna tubaaniriza mu programu eno eyanze nga bwe ndaba ey'olunaku olwaleero mu mwezi guno omuyaaka. Tutambula mpola mpola era tukkiriza nti buli kimu kigenda kutambula bulungi. We tujjidde nga bannange bano abamu b'enkyaza omu ku bakulembeze mu Buyisiraamu mu ggwanga erya Iran abadde supreme leader nga Abamerika n'Abayisirayiri mu bufunza abakafiiri bamuse bakafiiri be bamuse. Allah yabawadde amaanyi ndowooza Sheikh Zisa Busola anaŋŋamba oba Allah yabawadde amaanyi abakafiiri okutta omuyisiraamu we. Tujja bitegeera ebyo mpola mpola mu ngeri y'emu. Ne wali ku Dokisa olunaku olw'eggulo wabaddeyo embaga era zakomekerezeddwa bulungi nnyo. Ne service zibaddeyo bbiri olwaleero zibadde z'amaanyi ey'oluzungu n'ey'olulimi Oluganda era mukulike eyo mwenna abamu mwe mukyali mu kkubo mudda waka mukulikire eyo ddala. Victory Kisaseta Mundeeba ye kutuusako programu eno era entegeezeza nti wiiki eno bakutegekedde overnight prayer egenda kubeerawo ku lunaku olwokutaano wali ku Victory Kisaseta Center Mundeeba kakasa nti obeerawo tosaanye kubanga ate osuwa saa 12 emiryango gijja kubeera migule ku lwokutaano olwa wiiki eno gye tutandise olunaku olwaleero naye nga Monday mpaka olwokutaano kuva saa 6 mpaka 8 ebeera lunch hour fellowship era ku kanisa eyo eya Victory Christian Center Mundeeba. Ate olwokusatu awo Omutume wa Kristo n'alyoka ajja ne program eya high flyer naye nga kati okusinga y'abakozi service eyo y'abakozi Wednesday workers service. So kakasa nti obeerawo ebeeramu ebirungo bingi etandika 11 okusinza n'okusaba biba bitandise 12 omuvubuka w'ekigendererwa n'akutuukako gw'abeera ku mpewo ku radio ne TV. Ate olwo ne tuyoka tugenda mu lutikko olwa Victory Christian Center Mundeeba. Alright. Nyina obuntuntu butono nnyo obw'okugjawo. Sheikh Amani ateredde. Ani amutuuzizza wano olwaleero? Naye Alex kyonkoze kale katulabe bwe tunaatambula. Sheikh Amani ateredde bulungi nnyo. So nga ate leero ajidde ddala nga ddala omusinza wa Allah. Ennyambala yo ya musinza wa Allah teriimu majobojobo na langi langi. Ndowooza eyo kati twavuddeyo. Aliraaniddwa Sheikh Zisa Busolo omusiraamuzi w'abafu omusiraamuzi w'abafu. So nga ate ne Mulumba naye ateredde mu studio olunaku olwaleero. Ku side eno chairman wa program Mulumba yoyo toyanza producer. Ku side eno chairman wa program wali yateredde dda bakyali mu manzaali bakamala omukolo gaggadde omukolo gwabadde gw'amaanyi nnyo n'agutugamba nga batuuza Ssaabasumba kati owa ba Seventh Day mu ggwanga lino erya Uganda. Bwe kanyiriro Zisa Busolo akanyiriro okalabya akamusumbawo akamusumbawo okalabya akanyiriro akamusumbawo owange nze nyanjula kojja w'amaani ow'ejjokolera naye ateredde bulungi nnyo. Sonko Charles musajja mukatuliki nannyini nze nga bwe ndaba wali bulungi nnyo. Bali mu kisiibo waliwo aŋŋambye nti naye ng'anyiridde bw'abeerako mu kisiibo mutabani we yabadde aweereza obugambo. Simanyi ebyokugaana okusabira abasibe gye byamusanga ndowooza oba yali nnyo mu kusaba simanyi. Mukulu yagamba nkyetegereza nsonga eyo. So nga ate ne Haji Twaha Lubowa naye ateredde bulungi nnyo. Haji Twaha akantandike naawe nga kitalo inalilahi Allah bw'atu bwe yageze.
okufa n'okutta byebimu. So Allah akkiriza Mulangira Kaya Ayatola yafudde atya kubanga bubuga nti bano bagamba nti yafudde bufi. Wabaddewo scaffold yakubiddwa bali mu lukiiko lwa movement ne Ssenyonga. Manyi omukulu ono wa Isirairi yesoose okwogera tukyalina kitwogerako yavuddewo byavuddewo simple kati noga ye akufaawo kikyategeeza ono Benjamin Netanyahu ebyagweredde nga bakonfamiza amawulire aga nti bakubiddwa bomu era nakati abagendeddeko ab'ebitiibwa bangi nnyo mu Iran abalina abeddirako komanda w'amagye naki bonna babakubidde wamu era baafudde era kati n'ebitundu ebiriraanyeewo ensi endala nazo ebitebe ebikulu babikubye nabo bagamba bataddewo ennaku 40 bagenda kuzza omuliro bebakubye ebyabo. Kati Ayatollah abatamumanyi mukulu wa nzikiriza ate nga mukulu wa ddiini mbadde ngamba gavumenti eya Iran yali emabega ate wa ku ntikko kuba supreme era bwayogera ekigambo kyayogedde terigi Ayatollah bano bajja tuwulira amakulu naye kyemmanyiko kiga nti alisemberedde Allah era kabonero ayat so komenya abadde kabonero ka Allah ne bamubba abiseera ebyo ennaku ezibadde emabega abadde yeekukuma mu mpuku ng'ali mu mpuku eyo gyabadde agira nnebanga tugenda kuteesa bamuteza akakodyo ak'okuteesa Amerika era essanyu liri nnyo wa Trump omukafiiri. Trump yasanyuse nnyo era alaga nti ekitiibwa kya Amerika kati kikomyewo. So kati kino kiba kinyweza w'Abasunni w'Abashiya. So kati kino kiri bukunyweza Haji kye yatugambako wano nti Allah kyanisa muzannya bulungi kubanga akkiriza atya omukafiri okutta omusiraamu we n'ababbibe bw'ogaana okukola tugamba ogaana okukola ebya Allah ng'asindika ku babbibe ku kibinja ky'ababbi. So kati akabonero ka Allah ono bayagala okunyula abatwala akati okyusiza tto Katonda bw'aba akwetaaga ogende gyali akola atya. So ono akabonero ka Allah bw'ati bwe yayagadde akajjewo ng'akoze nti Ayatollah mu busiraamu mulimu akabonero ka Allah. Abashiya banzikiriza ezimu ebibinja ebyekutula ku busiraamu sibasira Abashiya sibasiraamu basiraamu naye nga bw'olaba wano Abamadiya n'Abashiya n'abalala kati ffe tuli ba Ahli Sunna kati kyekibinja kyabwe abo bo bagamba bwe baali bakayana nga baagala okwekutulako nti ffe gwe tuteeka okusooka okukulembeza beba olulyo lwanna ffe ne tugamba atukulembeza sunna zanna so si bantu naye nga wadde so mu busiraamu kikkirizibwa ne weekutula ne n'osigala ng'oli musiraamu ate abo Bamadiya bakookerako Ali Abashiya bakookerako Ali
obwannabbi bwali buteekwa kuba bwa Ali Mutume Muhammadi n'abubba Mungu wa buyinza producer okay tweyanziza producer but huyo ogambye ali ludda oyo yamaze dogenda baba gaba banguliza huyo ne ku screen wuli lwaki mufa kwene screen entono wuli ku screen ennene ensi yonna eri mu kulaba gwe mwogerako omukulu asinga okusanyufu yani Trump so kati Trump abiyingiriramu wa ngene badde enkola ya Allah ye yakoze olukwe ani Trump yakoze olukwe ne Allah batte ayatola sokoli haji Trump yakoze olukwe ne Allah batte muddu wa Allah so tegeza Trump muddu wa Allah no twagala kutegeera zisa busolo omukafiri asobola okubeera omuddu wa Allah fonna tuli baddu wa Allah oli musiramu otali musiramu n'abaana Katonda yakutonda bwabanga Katonda yakutonda obeera muddu wa Allah kitegeza ne Seitani muddu wa Allah era ne yali muweereza wa Allah lwakujema akyali era yali lwakujema bw'ojeema osigala okyali muddu atokato obudde obwogamba bwekutuddeko lyawo mutwe bunene togamba so kati Trump ye muddu wa Allah bulungi kubanga teyajeemye yakkiriza Allah amukozesa okugjawo ayatola ayanga Allah asindi agamba abo twabasindikira sheitaani kati sitaani twalaba nti Katonda agituma kati baba yagisindika ebala suuli ati twala bubaka kale mukomewo eno bwe bityo bwe byabadde producer tuwe ku katambi ako mukulu Sheikh abadde Sheikh Waiswa Abdul yalokose era naawe ensonga ze lwaki yalokose simanyi nze kati kansooke mbawe akatambi kano mwenna muketegereze bulungi buli omu njamuwa eddakiika nga 2 abeeko kyayogera ku katambi nga bwe tugenda okukalaba producer katuwe tusooke tutandikiraawo tulyoke tugende ku nsonga zaffe ziri ze twatandikako ez'obufumbo kale kambaze wa producer atuwe katambi aka Sheikh huyo. Amen. I hear that you told our people that you want to come and get saved. You tell us. Hallelujah. So Sheikh, so what made you feel that no, I need to come to this church and just get saved? What is it? What is that thing that happened? Praise God, church. Amen. I'm Sheikh Waiswa Abdulaziz Abubakari. I was imam and I was a leader of one of the biggest mosques around this area. Ensonga ezandetedde okulokoka. Yesu Kristo wammwe wanjawulo nnyo ku Isa Kristo wakulwamwe. The Jesus of our side is very different from theirs. Lwaki? Why? Wogerageranya identity card y'abano abantu ababiri ndaga mutonde zaabwe. When you look at the identity cards of the two, Zanjawulo nnyo. their identities are very different. Bw'osoma mu Surati Mariyamu. When you read in the Quran, Surati Mariyamu 19:23. that verse, egamba nti Isa yazaalibwa ku muti omutende. that Isa was born on a certain tree. Bw'osoma mu Luka 2:11. But when you come to Luke 2:11,
11. egamba nti Yesu Kristo yazaalibwa mu kisibo. It says that Jesus Christ was born in a manger. Tolabanga okuzaalibwa kwabwe kwa njawulo. Don't you see that their birth are Yesu totally Kristo mu kitabo different? kya Matayo 4:2. If you go to Matthew 4:2, Yesu Kristo yasiiba ennaku 40. Jesus Christ fasted for 40 Isa days. talina we yalagibwa nti yasiiba ennaku Isa 40. did not even fast in any way. Bw'osoma Yesu Kristo obulamu bwe yakolanga ebyamagero bingi. Jesus Christ did a lot of miracles. Okugeza yazuukiza Laazaalo mu kitabo kya Yokaana He rose 11:4 Lazarus in that verse. Isa ow'omukulu Ali But Surati Isa Maryam in Quran, Surati Imran ebeera yakusatu aya 45 that verse of egamba Quran, nti Isa atusuubiza okutonda ekinyonyi kijje kiwonya abantu kizuukize abantu Isa promised kikole ebyamagero to naye manufacture a tewalagibwa bird nti that atonda would come ekinyonyi and do ekyo miracles for people. era Isa tewaliwo kyamagero kye yakola But there is no mu miracle that he did in Yesu the Kristo Quran. mwana wa Jesus Katonda Christ, the Son of God, kubanga agamba because he says, agamba mu Yokaana 8:5 nti mugwe mwogerako nti Katonda wammwe ye kitange the one that you talk about as your God is my Father. naye ffe waffe Isa abadde muddu. But our Isa this side has been a slave throughout. Ekirala kyenyinza okusembyayo The kubanga other thing that I should say lastly, Yesu Kristo Jesus Christ yatuwa obuyinza ku misambwa n'emizimu. gave us the authority upon the principalities and all the demons. Mako 16 paka Mark 17. 16 up to 17. Naye ffe waffe w'osoma Surati Majini But when you read 72 in the Quran, of aya that esooka verse, n'eyokubiri egamba nti amajini ffe tubadde tusinza nago ng'era for us to have been worshiping with the tutuula demons, nago ng'era mikwano we sit gyaffe. with them and they're our friends. Kubanga Allah agamba nti yatonda amajini n'abantu Because Allah said that He created the demons and people so that they can worship naye Him. ate But then, Bayibuli Katonda ateekawo obulabe wakati in waffe the Bible, n'amajini. God puts a difference between us and the Era demons. tulabanga ag'amajini be bamalayika abaagwa And He said that the demons are those angels, the abajeemera fallen amateeka ga angels Katonda era n'atwako obuyinza that ku bo. disobeyed God, and He gave us Okubagobanga. authority over them to chase them. Eyo ensonga etegerekese. Endala ngenda kubeera nga nzibawa The rest I will Hallelujah. give them naye to ekindese you, wano but kwe the best kulokoka. is Kulokoka. to get born again. Kubanga okuva ku Are you celebrating Jesus? Okay. Zisa busolo. Omuzindaalo guugwo wano gwe wakalambira n'olyoka otuteekako ekintu Isa wa Korani, Yesu wa Bayibuli, Sheeke munno wuuyo akugambye si be bamu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم يا التواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا يا التواب توب علينا وسامحنا مع الوالدين يا التواب توب علينا وسامحنا فيما جنينا قال الإسلام منا entenderezo gyetereza mwezi gw'ekisiibo naye ekigendeddemu wagafirirana wali walidina abasiraamu oboyagala batoyagala musabire bakadde bammwe bafu oba balamu musabire abafu balamu oba balamu oba bafu ekyo kibabuulidde katasabire mufu bwe poteya owulidde nga mukaddewo wawasulayo busuuzi eyo n'oleka bwenodda ku nsi n'okulumbala abanda mwenna mbagaliza Ramadhani ennungi olunaku olw'Ekumi-n'ebbiri mu mwezi gwa Ramadhani Katonda bwe lituusaamu toyina musawane batokoze bidi Katonda kasaa kutuusa mu lunaku olw'Ekumi-n'ebbiri oba ennaku zonna n'ogenda ng'olumalako tekibira ogikuba togiyina ku yidi okiwulidde buli Katonda lwakuwa sapulayiza owulidde olabanga olunaku olumazeeko nagamba alhamdulillah kuba tekibira Okay. naffe Ibrahim okuba takibira imana kulaba sapulayiza naffe nolaga olunaku olutuuseeko kale nakati n'olwekyo Labayo. nakati onambuziza Soko olindeko katono. Soko olindeko katono. Soko olindeko katono. Soko olindeko katono. Omaliriza? Soko olinde omaliriza biri byonna biwedde. Eddakiika zo ziweddeyo. Kimanyi obadde oyogera biri ng'oyagala kwewala. Sheekh olw'okubanga yalokose. Sheekh Aman. Akatambi okalabye bulungi n'okawuliriza. Sheekh Waiswa Abdul yalokose bulijjo ano mwogera
mugamba nti Isa wa Korani, Isa ye Yesu mu Bayibuli bebamu ye bwe yatunudde mu biwandiiko byammwe n'alabanga mubadde mu mulimba, mubadde mu mufera, ye n'asalawo n'alokoka Sheikh omulamba. Waliwo kyalimbye? Nze kyemmanyi era kyentegeera obulungi nti omuntu okubeera omusiru kya bulijjo naye obutategeerera ddala kyekibi, kubanga abasiru bangi naye obutategeerera ddala kyekibi. Naye nga sinabakwanukula ebyo byoggyemu ekibuuzo bituufu kuba gwobireese bituufu. Gwe omutwe gwo gukuwaakyo mbuuza gwesebo ati lwaki ombuuza? Anti bwe biba bituufu, ekintu kyonna bwe kiba ekituufu kyogerwako, bwe kitaba kituufu kyogendo kyogerako kyonna gwe mu ndowoozayo gwe ntuukidde okuzannya nti kifu. Kakati moderator nze olwaleero nduwaddeyo tukyalina akaagaanya n'ekyalo ekyo kyoyogedde tekiri wala. Omwami we bw'abanga abadde imaamu webwawa bwemawanga gwe wekaweka aleese ebintu ebyo nkuwadde $5,000 kuba essimu wane mawanga bw'abanga abadde imaamu kiziro wane $5,000 Giriwa jijeyo bw'abanga abadde zijeyo zijeyo ziteeke wano. Tofa producer jangu oleete kamera zijeyo ziteeke zijeyo $5,000 giteeke wano. Gotofaayo natumusa ajo ono ekibu emitwalo ameka bwe kizuuka nga omwami oyo abadde imaamu nga ono tali mu kuzanya sooka ogiteeka wano nga giwera $5. Gwe muleke teeka wano $5 anti gwe gateeke wano. Tofaayo kamera ziziri weeziri gwe teekawo anti ziteeke wano. Kati kitegeeza sooka oteekewo totutegeeza togenda okuntegeeza sooka oteeke wano $5. nze mbadde kusazeewo nkusibe emitwalo ameka sinnagagaana nange nenkugamba oli bwayogera nti ngenda kusiba kitegeeza sente azikola ki kati ziteeke wano olyoka oyongereko ekigambo ekirala kyonna oba Allah yazibuziza kyoba otugamba kasita ogamba nti ntaddewo $5,000 gayina kubeera ku mmeeza n'olyoka oyongerako ekigambo ekirala kyonna yamanyi kale Sheeke kubanga mbabuuziza ku Sheeke ye kyamuviiriddeko okulokoka kiki kikimwe ebiki ebitali bituufu byayogedde. Okay, ate nakubuuziza kibuuzo ebyamuviiriddeko okulokoka kubanga byo bano byemwogera. Kati wo omulala bwe tuleeta eyabadde omulokole n'asiramuka mu kisiibo wano byo biba bituufu. Obutuufu bwabyo ng'ani abireese kubanga obutuufu bubaawo ng'eyabaddewo yabireese. katuwe haji twahalowo omuzindaalo banange empewo kintu kikulu toyogeranga ku kintu kyotayinako amaani bw'oba togenda kuddamu kibuuzo ogambye kozi wagambye nti obusiru n'okutegeera byanjawulo kati bw'oleetanga ekintu bw'oba toyagala kuddamu kibuuzo sirika osirikanga tonsindika tonfumita ngalo lwaki onfumita engalo osirika ogamba bugambi anebona ekyo kyo kolagazisa busolo ekyo kyo kinnemye omusajja ebintu byonna byayogedde kuba ekisooka akugambye Yesu bw'olaga endaga butonde zaabwe za njawulo kubanga bwe mwali mwasomesa abantu wano ne mbagamba nti Isa wa Korani ye Yesu wa Bayibuli. Musaya n'agamba nedda bannaaye nze ngenza okubyekenneenya
nga sibeebamu n'akuwa ensonga anti wuliza ye n'akuwa ensonga ze era n'asalawo n'agenda mu kyaki n'okulokoka n'akola ki n'alokoka. Haji olutambi olulabye obuwulidde ebigambo bye gwe nga bw'olaba? Nsirumiddwa nnyo kubanga wenjogerera wano nafunye agagega aganene, nasiramudde Putin, nensiramula Obama, nensiramula pulezidenti wa Colombia. Kati oyo ne bwagenda ba Allah atugambye nti yalungamya era yabuza. Kati omwoyo yabuze kwabadde kusiima kwa Allah. Allah ye yasiimye abule. Okay. Nampagali agagega. Okay, kati ekyo kiri awo gwe tolumiddwa. Naye bye yayogedde ye byamuviiriddeko tebijjaawo obulimba bwe mubadde musomesawa n'abantu. Kubanga waganya okwogera Sheikh Muyivu Sirika kwebyo bye tubadde tusomesa kitali mu Qur'an. Bwekibanga Allah subhanahu wa ta'ala yayagadde abule eryo lyekko lyalina okukwata ayogere namulekayo mu bubuze Chairman zidaro guliwo cheneunya Allah kwe kubuza abantu ate n'abafuna tukamba ndabira ddala chanisi no tukite okwogera ebyekiwumba Allah nga yayogera ebyekiwumba tuutu kubanga toyinza kumbuza nga gwoli mu liidi y'okubuza omuntu ate n'omuvunaana ate naga ntaddewo seitwani ekola mulimu ki kukema ekola mulimu gwa Allah kakati such God batandika okugira ki ate gwe teyakuleka eyo tolaba Allah kakati ekinvunaanya n'ekyagala okuntemyako omutwe ani abasiraamu sikwe nga haji nga bali abakamene yeyafudde nga bagamba titogamba nti Yesu mwana wa Katonda neggulu lyagala okukola ki bwenkyogera bwentyo kitegeeza kutemako mutwe bagamba nogamba ekisiibo wekinagwagala tweraliikirira singa babeera muno abalina gundi abasukkiridde ku imaani byekyo gyesibo bwegigwa mubasange mubateme onawe mubasanze oba mubaweesa omusolo kakati nze munange bwentunula bwentyo ebigambo ebyogeddwa gwe naawe bikuluma gwe yatta Yesu ndoozi owulidde ebigambo ebyayogeddwa omukulu abo batta Yesu obula omukaaga mukama yeebazibwe kubanga era senga teyafa sera toliiwo naye lolo bwalinyira mutugumbula mutugumbuzi naye ebigambo ebyayogeddwa ye substance gyetukola ki gyetulabamu yagambye Yesu bano kituufu banjawulo ne Isa nze nno bulijjo era njogera wano bwendi either ffe ababoogerako ffe benjawulo naye yatya ng'ali omu okusinziira ku byawandiike nti kuliko omutuufu n'omulimba. Kurani bwereeta enzaalibwaye n'eki n'emuggyako kitaawe. Ebbayibuli bwe tujja ne tugisoma neeraga nga omutonzi ye kitaawe. Maama we Mariam ye mukyala wa Katonda. Olaba embeera eyo kubanga endowooza ya Lindako endowooza ya Muhammadi yeemanyi okuzaala kuli muti okwegatta era obusobozi bwa Allah tebuyinza kugamba komandinga nti beera olubuto olwo enzikiriza eyo oba Ekurani ebanga etuwewula ng'egamba Allah tasobola kugamba nti omukazi oyo aba olubuto n'alubeera.
so nga ate ffe tugamba nti Katonda muyinza wa bintu byonna asobola okugamba obugambi nti ba ne kiba ekyamaanyi agagamba ba ne kiba mu Kurani tegaliyo mu Busiraamu owaayira batandise okuga nti mpaayira ekitegeeza Katonda bwe yagamba Mariyamu okuba olubuto ekyali mu lubuto kyali kyani Katonda bwe yagamba Adamu okuba omuntu yaba eri waani Adamu aba waani kubanga Adamu Katonda bwe yagala ensi yazaala omwana Adamu yamwegana Adamu bamuteekawo nga musajja mukulu bamutondera mu bukulu teyaliiko mwana senga yali mwana n'abeerako bebi bandimwise mwana waani wa Katonda kakati muddu waani wa Katonda kubanga yazaalibwa yatondebwa muki mu nkulu webale Yesu bamuteeka mu lubuto lwa Mariyamu n'afuuka bebi ani amuteekamu Katonda atya engeri gy'oyagala eyo ejja tuwanvuwako kubanga ejja kulikula ebintu Katonda yennyini mwene yagamba nti olubuto omwoyo omutukuvu alijja n'akola ki era ekitukuvu kiyitibwa omwana wa Katonda era n'abeera omwana wa okusinziira mu Lukka kaakati bw'ajjanga mwana tumuyita omwana wa Katonda by authority conviction by birth by what authority mwana wa Katonda yes nganze bwendi omwana wa Katonda olw'okukkiriza siri mwana wa Katonda biologically era ne Yesu si mwana wa Katonda biologically ebyo gw'obisonsekayo okay, so bo oli sheke kyamugyeyo ng'alaba Yesu bali bamwagala ku abeere biological son of God. Ono omukona wali maliriza amangende ewa mulumba kanjogere kino ng'abasiraamu abalala bampulira kuva kuba n'abajeema teriyo n'omulundi n'ogumu mu Kristaayo kanjogere abadiventi lwetukkiriza nti Yesu mwana wa Katonda biologically wabula spiritually yamuteeka mu lubuto lwa Mariyamu ekitegeeza Yesu taliko ndagabutonde endagabutonde nti eba ya Katonda kuba yagiteekawo nange ndi mwana wa Katonda okay mulumba osobola okukkiriza Yesu katulire mulumba wayiswa anedda waganye okwogera ojabuuza edda soko olindeko ojabuuza edda ojabuuza edda mulumba kuwaje nja kudda mulumba katusooke tujjewo wayiswa Sheikh Wayiswa Abdul mzina luguli wa mulumba huyo yaline ku screen ekya Wayiswa okulokoka akatambinga bwokalabe ishu ya erije yamugjeyo ye Isa owa Islam oba ali mu Qur'an si ye Isa oba si ye Yesu ali mu Bible neyanziza sebo moderator webala okubanga otukuma n'otukubiriza mu programu eno nze nga bwendaba eyigiriza abantu ebintu ebibadde byakwekebwa era bwe tubeera wano tetubeerawo ng'abazze mu kinyumu naye ebiseera ebisinga tubeerawo olw'okuyamba bannaffe abatannategeera abamu kye twategeera mulumba mpayo eddakiika emu katono owangi dokita kati mwe musiibye mutya tuli kati nno Luka essula 3 Luka essula 3 olunyiriro lwa 3:8 egamba geba ku musajja ono gwe bayita Kayinaani yali mutabani wa Enosi
Enosi mutabani wa Seezi. Seezi mutabani wa Adamu. Adamu mutabani wa Katonda. Mpuliddewo nga mugamba nti Adamu nti si mwana wa Katonda. Njagala kutusomesa Adamu Katonda yamuzaala mukazi ki? Kubanga Haji abadde aga nti bw'aba nga ne Adamu nga mwana abadde abuuza mukazi wa Katonda ku Yesu kati ne Adamu aliyose n'akiyita awo wennyini afunye okwolesebwa wabadde pointi n'oli Haji yabadde katono nnyo soko olindeko soko ngenda kuwo papa ki mubadde ki katono nnyo mulumba soko oyogere eriwa nange bwe nabadde njagala okwogera katono nnyo njagala kwogera ku kino dokita tebannabakuwa chairman tannakuwa lukusa zisa busolo sebo akugambye sebo Adamu kitonde kibumbe kya Katonda so si mwana wa Katonda pastor waffe omukulu waffe Adamu kibumbe kya Katonda wanji doctor kitonde so si mwana wa Katonda soko olindeko Katonda zisa busolo wanji doctor nambi abasajja abo nze bwe babanga banziramu bambuguutaniranga akati bakyamuse sibyagala njagala Kaaya ne omusomi wa Bayibuli munne oba banne banyinyonyola olunyiriro ate njagala abasiraamu nabo bakozese Qur'an banyinyonyola olunyiriro kubanga ne ba Adamu bayinza okuba ab'enjawulo mumulaba ba Yesu bokka ba Yesu tebayinza kubanga banjawulo ba Adamu ne babeera nga bafaanagana kati n'olwekyo bano balina okuleeta ba Adamu kati owulidde oyo bwakugambye nti Adamu kifaananyi kibumbe kya Mukama nze wendi nze ndowooza ne ba Adamu banjawulo kati nze mba njagala omusiraamu agamba nti ne bannange basajja mwe ffe Adamu waffe bamukola bati ne banaabalala nabo ne bagati ate ffe owaffe yakolwa bw'ati naye olwokuba wano kino na kino bafaanagana olwokuba kino si tekifaanagana kino sireebamu tuba tuzze kuyiga nomuzze mu mpaka puroguramu eno si ya mpaka yakuyiga kati nze sikkiriza basiraamu kunziramu gafula fwa saagala njagala kunziramu nabyawandiikibwa kati wabeere wasoma Qur'an andage Adamu relationship ye ne Katonda mwana we oba kibumbe kye ng'osomawa abasiraamu bansomere Qur'an n'abasoma Bayibuli bansomere Bayibuli bwe kitabo ekyo temukiddamu nkireke okay producer abadde atukoze bulungi producer soko nzirizeewo olunyiriri olwo badde olutaddeyo bulungi Adamu wuuyo tumulaba mwana wa Enosi mwana wa Seezi mwana wa Adamu mwana wa Katonda mubikudde amaanyi neyanza moderator wadda nawanise dde omukono mukadde waffe tukweyanziza olw'ekibuuzo ekirungi ky'obuuzizza nange obwedda no nawanise dde omukono era nga ndi awo wennyini kati ate ekigambo kya dokita kyaleese kireese kajjampuni okubalagala mu bbwa kubanga omusumba w'aba 7CD mukulu Kaaya asoose kutugamba nti Katonda waba azaala spiritually not physically not biological kakati ate musumba Dr. Serwadda bw'aleese vaasi aleesemu Seezi n'aleetamu Enoka n'aleetamu Adamu
simanyi oba abo bali biological naleta Katonda anti kakati ndako Katonda musumba natugambe tumudde mu bwegende anti uliriza osoma Qur'ani chairman labayo asa Sheikh Aman kati ye dokita alese Bible aba Bible bali basatu abali wano kati gwe Adamu gwomanyi mu Quran anti tomboli tobuguta ba Bible kubanga Bible inzo kubanga ogimanyi ne kati oyina authority kujyogereramu leka bali abali no authority jempita tontya moderator kati genda mu Quran musumba Serwada agambye tuyina okumudamu n'obwegendeza bwe kitabe ekyo ekibuzo tukireke genda mu Quran okay bwe kikulemye kati gumiikiriza anti genda mu Quran mpulire ekibuzo kyange kibuuza point weri eri kukuzaali mbuuza ekibuuzo Dr. Kalima yawaali basomba musirike katono nnyo kanzije katumulemu katukomewo katudde tegedde Yesu si y'omu oyo tumuvuddeko Adamu si y'omu mukulikeeyo mukuwumulamu okwo wabawandika mu Luwarabu n'obasoma bonna kale tuli kumpewo sirikako kulikayo mukuwumulamu okwo ali ku Dream TV, Doxa TV ne Impact FM Radio Rasa Mayinja nze Mulanzi bwe tugenda okutambula kitundu kya kubiri ekya programu eno aya yasuuliddwa okuva mu Bayibuli Luka essula eyokusatu n'olunyiriri olwa38 kakati twagala kuwulira kansooke n'aba Bayibuli kubanga sisabusolo wagambye walabyewo kati ddamu audhu billahi minash shaitani rajim ekintu no Qur'an erimu ebitunga bingi naye kati kyensoose okulaba rubowa kwa bikula surat Araf eyomusanvu aya ya 11 wetujja okutandikira audhu billahi minash shaitani rajim walakad halaknakum summa sawwarnakum summa kulna lilmalaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa lam yakun mina sajidina kala Allah nakubadinga tashiriwo kala nagamba Katonda ma mana'aka alla tasjuda is amartuka kala ana khairu minhu khalaqtani min nari wa halaqtahu min tuyini tuvunula mazima twabatonda oluvannyuma ne tubawa ekifaananyi kyammwe eky'obuntu ogambye 7:11 yeyo someyo 12 genda mu maaso nsome 10 mazima twabatonda oluvannyuma ne tubawa ekifaananyi kyammwe eky'obuntu oluvannyuma ne tugamba bamalayika bavuunamire Adamu ne bavuunama bonna okuggyako Ibilisa Setaani teyali wamu n'abavuunama eddako Katonda n'agamba nti kiki ekikuziyizza okuvuunama mu kiseera bwe nkulagidde Ibilisi n'agamba nti nze mulungi okusinga oyo Adamu si kibuuzo anti wulira aze mulungi okusinga ye anti ye ne oyo njawulo tewali Adamu wantonda mu muliro ye n'omutonda mu ttaka sadakallahu alazim omaze Katonda n'agamba nti Adamu yatondebwa mu ttaka so okay so gwobadde onyweza ekyo nti Adamu owa Quran okijja muki naye mungi nnyo sebo mukadde waffe yadde nga nabamye nsaba onsonyi omwezi gwa Ramadani guno nakubamiddeko naye nsaba onsonyiwe naye obutonyi bwa Sayyidina Adamu ettaka limala okuwulindwa wa nufiha fihi au fi ttini mu ttaka bikawlillah kun fayakun. Okay, Haji oyinayo entonde endala ey'enjawulo eya Adamu aya surati mu Qur'ani sura eno ya 3 aya 5 Allah agambye bw'ati
mazima ekifaananyi ky'okutondebwa kwa Isa kigenda maaso awali Katonda kiringa ekifaananyi ky'okutondebwa kwa Adamu. Adamu yatondebwa mu ttaka. Oluvannyuma Katonda n'amugamba nti ba naaba omuntu. Yayagadde kunyonyolako kino. Tubadde tunyonyola Adamu. Tujja kudda. Tugenda kujja genda mpola. Tugende mpola. Ge mazima agavudde eri Mukama wo. Okay. Kale tobeera wamu mu abo ababuusabuusa. Nti Adamu yatondebwa mu ttaka. Okay. Katonda n'agamba nti ba. So yo Korani Adamu gwerina yatondebwa mu ttaka. Tukiriziganyiza bulungi. Kale owejjokolera. Adamu wammu wa Bayibuli yafuuka atya omwana wa Katonda wano? Yatondebwa atya? Ebigambo bino biwanvuyemu. Naye olw'okuba dokita agatuddemu na Bayibuli, kati nze nziramu n'ekigambo kya Katonda nti abantu abamu bakekkereza entegeera yaabwe oluusi ne boosa. Kyova olaba omwami oli Abudu kati yavuddeyo mu kwosa mu ntegeera ye n'abeera ng'azudde amazima n'ategeera. Kati abantu abamu waliwo we bakekkereza okutegeera kwabwe oluusi n'ayosa. Kati kyova olaba nti bw'azuukuka ayinza n'okulowooza nti obudde bwankeddeko dda. Kati Bayibuli eyigiriza bweti lwaki Adamu mwana wa Katonda mu Bayibuli tumuyita kitaffe kubanga yensibuko. Kati yasibuka mwani wano olunyiriri lugamba bwe luti mu ssuula ey'okubiri mu butonzi. Essuula ey'okubiri n'agamba nti Katonda n'agamba nti olunyiriri lwa 26 tukole abantu abalinga ffe nga batufaanana. Ono alipootinga obudde bw'alipootingira abamu baba balowooza nti ndowooza byalinga bikolebwa nga wali bwakola ki bwawandiika. Eyo entegeera ebeera y'abo abakekkereza oluusi boosa. Kyova olaba baanukula mu ngeri y'ekisirusiru. Kati ono agamba bw'ati tukole abantu abalinga ffe nga batufaanana bafugenga eby'omu nnyanja n'ebibuuka mu bbanga. Awo Katonda n'atonda abantu. Kati awo omuntu ayinza okugamba ate yabatonda babiri. Olaba mu ssuula ya 2 ate tenaba kwawula mukazi kumujja mu lubirizi. Kati tamanyi lwaki eno essuula eri wano. Kati ye ayinza okubuguma mu ngeri efaana bwetyo n'atamanya nti ono ye yali alipootinga n'ensereka ya Bayibuli teri mu ntegeera ye. N'olwekyo Adamu afuuka omwana wa Katonda kubanga asibuka mu ye. Bwe yamala okumutonda omusajja n'omukazi n'abawo omukisa baga nti muzaale mwali. Kyokka wano tebannaba yadde okwegatta. Kati entegeera eyefaana bwetyo ebeera nga ya busirusiru nnyo. Kakati nze njagala okunyola kino nti Katonda bwe yamala okutonda omuntu n'amufuwamu omukka ng'ate amutonze mu kifaananyi kye. Bwe yamufuwamu omukka ekyo kisibuka mu Katonda, obulamu buva mu ye bwava mu Katonda. Ate ekyo yagamba nti ba kigambo ayogera ye kigambo yennyini ye Yesu. Kakati omuntu watategeeraawo abeera yeebase nnyo. Agenda okuzuukuka emyaka 5 nga giyise walyoka awakanye kino aba ye tategeera ddala. Kyova olaba eno ate ffe tugenda okufuuka abaana ba Katonda era naffe eno mu Yohanna oyinza naawe kati olinga Adamu. Yokaana ayogerawo n'agamba nti abatazaalibwa mu maddu ga mukazi na musajja. Naye kakati onayinza okulowooza nti Adamu era naye bandibadde mukazi kye yaliwo. Entegeera eyo kansome etali ya mwoyo. Entegeera eyo oba oli aba ayosa n'ayosa mu kutegeera n'omulaba nga ategeera ayosa oluusi n'omulaba nga akekkereza bukekkereza. Agamba bw'ati olunyiriri lwa 12. Osomawa? Yokaana 12. Agambye nti kigambo yali mu nsi. Yagamba nti kola omuntu alinga ffe. Katonda yatonda ensi ng'ayita mu ye. Naye kigambo bwe yali mu nsi, ensi teyamutegeera. Yajja mu nsi ye, abantu be ne bamwaniriza. Naye abo abamwaniriza ne bamukkiriza yabasobozesa oba yabawa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda. 13
baafuuka abaana ba Katonda mu ngeri etali ya bulijjo abantu gye bazaalibwamu wabula Katonda yennyini nga ye kitaabwe. Ffe bwe twogera ku patri, bwe twogera ku kitaffe twogera nsibuko, naye oli akekereza abuuza nti mukazi we yali luddawo. Kakati kyova olaba nti enzaala eyo kubeera nga oli tusibuka mwanti. Kati Adamu yasibuka mu kitaffe mu pati mu kigambo oyo mu mutonzi. N'olw'ensonga eyo Adamu bw'atyo bw'azaalibwa, so si mugana amagezi abantu ge bategeeramu agaabuli. Mulumba Amani, oyagala kubeera moderator, luwandiike ebbaluwa bagukuwe. Sirikako nedda naawe bw'oba oyagala bajja gukuwa. Nze siri mukulembeza afiira ku ntebe, nvaawo. Mulumba muzindala gugo wamwe neyanziza sebo neyanzege. Abalungi abatulaba ku Dream TV Impact Radio, nze Mulumba gemanya. Twogera ku Adamu, Bayibuli bweyogerako nti mwana wa Katonda. Bwe tuwulira Katonda okuba n'omwana era nga Adamu mwana we, abamu ne bateebereza Katonda amale okugattibwa, amale okubeera n'omuko, amale okuwaayo amahale. Baba balina Katonda gwe baategeera ow'enjawulo. Naye Bayibuli erina ebigambo byayo byeyogera nga birikkiriya. Okuzaala kwa Katonda n'Adamu okutuuka okuba omwana wa Katonda si mu mubiri. Era ng'olwaleero bwe tuyinza okozesa ekigambo binadamu. Binadamu kya Luswayiri naye kitegeeza omwana wa Adamu. Naye bw'oteeberezaamu Adamu atuuka okuzaala Kaayo omusajja Omuganda, ekyo nakyo nga n'Oluganda talumanyi, oba zisa busolo. Ekyo kikwewuunyisa. Kati abasiraamu mwali badde mu bwangu nga Sonko baga nti tukekkereza, mwali badde mwanguwako okutegeera ekyo. Ye ono mbe yeeyita muzzukulu wa Nnamba. Kati ekyo kyabalema okutegeera. Ennyiriri zino ziringa 2 ze ngenda okozesa nti Katonda muzadde, era Katonda agamu ku mannya ge agamwawula ku Katonda tonda ebirala ly'erinnya lya kitaffe nga linnya. Kati Adamu tasukka kuba mwana wa Katonda kubanga Katonda kitaffe ffenna. Bayibuli egamba bweti, bw'osoma ekitabo kya Malaki essuula ejja kuba 2:10, Bayibuli egamba ffenna tetulina kitaffe omu. Malaki essuula ya kumeka 2:10. Ffenna tetulina kitaffe omu. Si ye Katonda eyatutonda. Kale tukuusiza ki buli muntu muganda we nga twonoona endagaano y'abajjajjaffe. Abantu abayitibwa abantu ffenna tulina kitaffe ng'ali omu, ye Katonda. Kati Adamu bw'abanga kitonde ekyatondebwa Katonda, Katonda kiba mwana. N'olunyiri lukola era luyinza okukola. Adamu bw'abanga yatondebwa ate nga yatutonda kitaffe, Adamu tasooka kubeera mwana. Olwo lunyiri lumu. Naye bw'aba azaala, ye azaala atya? Kuba kati bano bakuba ekifaananyi kya Katonda okudda mu kisenge neyeekeja. Katonda ayogera bw'ati, Bayibuli nga bweyigiriza. Ekitabo kya Yakobo essuula 1 olunyiri lwa 18, ndagaano mpya, Bayibuli egamba nti olw'okuteesa kwe yatuzaala n'ekigambo kye eky'amazima. Katonda akozesa bukozesa kigambo, ate buli lw'okkiriza ekigambo kya Katonda kikufuula mwana. Full stop, kiwedde. Kati Adamu mu lulyo lw'abaana ba Katonda abalibwa nga yakkiriza okuzaalibwa Katonda okuyita mu kigambo kye, nga si mukazi. Ako kategeerekese.
era bw'osoma Isaaya 45 olunyiriri olw'11 Katonda agamba nti bw'ati bw'ayogera Mukama, Bayibuli bw'egamba nti mumbuuze ebigambo ebya batabani bange n'ebyemirimu gy'engalo zange nendagire. Kati Katonda yini n'akakasa nti alina abatabani, kati Adamu simanyi oba mukazi, naye Katonda agamba nti mumbuuze ebyabatabani bange, kati Adamu tumuteekewa. Olunyiri nalwo lukola okulaga nti Adamu tasukka butaba mwana wa Katonda. Kati bodda mu ndagaano empya Adamu yakkiriza saddaaka eyamukolwako, kati wano wempunzikira ng'amaze n'okwonoona wali we tumulabira. Saddaaka eyakolebwako Adamu aleme kuzikirirawo yali Kristo. Awo njagala amalire eggobe mu kibya. Kati Bayibuli kyevega nti bonna abaamusembeza yabawa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda, abataazaalibwa musaayi newankubadde okwagala kw'omuntu newankubadde okwagala kw'omubiri, naye abaazaalibwa Katonda. Kati Katonda okuzaala kweno Bayibuli n'Adamu abeera omwana wa Katonda tazaala biologically wabula spiritually Katonda abeera muzadde. Obedde ebisinga mu byogera mu Luganda biologically si kya Luganda, simanyi wenyiza kikyusa naye ndowooza biologically kandowooze nti kwekugatta enkola y'ekisajja n'ekikazi wa musaayi biologically. Mulangira Kaya oyagala kubuuza Kaya kamalirizo lyoko obuuze haji wadde oyagala kubuuza mulumba? Mulangira Kaya kasooka amalirize. Abasiraamu siffe tugamba nti Katonda si kitaffe. Ye yegambye. Qur'ani mwayogerera okugamba. Nina aya zizino. Surah al-Baqara aya 10:16. Surah Nisa ya 10:71. Surah ya 2. Yunus ya 8 eno ya 10. Tusomereko 2-3 kuba nyingi. Nedda ogenda nedda totuwa buwitaata sebo twazze kuyiga tetwazze wano tetuli mu katale somako emu waakiri yaga tuzeesomere ndowooza nti kanziwebuuyo abantu bazeesomere kuba bo balowooza nti ffe tubakayanya tugaanira Katonda. So mu Korani ye yennyini Allah ye yeegaanira. Kati kansomeri weye 10 kansome 10:8 egambe bwe ekyo ekijjamu ne Adamu okuba nti si mwana wa Allah. Katonda yeteerawo omwana oyo ani ayogera? Allah subhanahu wa ta'ala ng'ayogera ku Katonda ki anti message ya tejibuliiro ate abiyigidde otyo Katonda yeteerawo omwana yayawukana kwekyo bali abagamba nti Katonda yeteerawo omwana. Allah agamba ye mugagga talina kyetaaga, alina ebyo byonna ebiri mu nsi n'ebiri mu ggulu. Temulina bujulizi kwekyo. Allah subhanahu wa ta'ala bagamba temulina bujulizi kwekyo. Abaffe mwogera ku Katonda ebyo bye mutamanyi. So Allah mu Korani yeyeegaana nagamba nedda nze sirina mwana. So talina mwana kabe Isa kabe Adamu kabani. Era waliwo tukuwulidde ya 10:16 gye nandibadde somesezza bulungi. Allah yidde okutatenza butayiga tikiyita yana kiwandika Allah yennyini yeegaana. Kati 10:16 agamba bw'ati ne bagamba nti Surah al-Baqara eno ya 2 alakatiriza yayogera ne bagamba nti Katonda omutonzi yeteerawo omwana so se yazaala ayawuwa mu bwakabaka bwe nedda ebyo byonna ebiri mu nsi n'ebiri mu ggulu bitonde bye era byonna bigondera ye.
okuteekawo n'okuzaala byebimu. Ekintu kyoteka kyogerako nga tekiriwo botaddewo kiteeke era tutera okubabuuza nti waba teyakissaawo kuba Katonda mwazaala abaana abo yandi naye akibuuza mbadde nkyazireeta takibuuza ne mu Isaaya yakibabuuza ebbaluwa y'okugoba nyammwe eriwa Chairman katono nnyo mpaye eddakiika emu. Wangi Doctor. Njagala kwebaza Haji era ndowooza ekimuyambye okuddamu n'amagezi emyaka giyambye nnyo omusajja oyo obukulu bumuyambye kubanga owulidde kati eyo ansa omuntu asiiba nayo. Allah ye yagaana nti tazaala kati bano abamuwogerera bamala na biseera nze kale kasookedde nsanyuka olwaleero nsanyuseeko nsanyuseeko nfunyeeyo omu addamu ekibuuzo nambuulira soosi kati bano bawattuuyo saagala Katonda akuwa omukisa Haji. Chairman, Adamu afuuka ati omwana wa Katonda. Yoze kulembeze waffe ng'aba Adventi yatongozeddwa olunaku lw'eggulo. Nabagamba nti naliko mu lukiiko olunene oluleeta paka obukulembeze obwo beerawo. Era njagala okwebaza Dr. Joseph Serwadda yabadde omu ku bagenyi aba witnessinze omukolo ogwo olunaku olw'eggulo. Yeerekereza embaga ozimanyi ziri ezabadde n'afunawo akadde n'ajja mu kyaki enajja n'ankongo. Sebo kwebaza nga nze kuba nze manyi ate n'obanga babadde webale ate n'atugamba nti agenda mumutegekera akatebe wakati oyo yamaze okategeka waba Intelligence Council kati obuvunaanyizibwa bubwe bubwe si buyinza naye obuvunaanyizibwa. enzikiriza ziri bbiri gendako Adamu. Tulina obuzibu bumu bwokka. Oluusi obufunda bw'ebigambo nabwo buleeta obuzibu. Ekigambo taata kitaffe oba kitange kitange njogedde Luganda bwe mbadde nsoose n'oluzungu ntegeerako. Taata ne kitange byawukana naye owentegera oli gyeyogeddeko biyinza obutaawugwa. Kategedde singa babadde awo babiri mulumba ne muga nti oyo taata zisa busolo kitange kiba kitegeezezza ki nti asomu oli muganda wa taata naye ono yanzaala eyo Uganda. Kyokka amakulu aga kitange gasukka mu kutegeera okuzaala. Omuntu bwakuyamba mu Buganda wano afuuka omuyita kitaawo ne waba mukazi era waliwo oluusi
otandika omuyita maama wo waliwo omuntu gw'ojje mu njala naga ozadde oba ondokodde kati abakugambye nti maama we omutaddeyo kati omutadde mu kisenge sikukiina okitegedde ye bwe tugamba ekitooke kizadde nga tunoonya ekikazi sheeka ayinza okumpa wano emitwalo 10 ku sande ejja ne mmudiza emitwalo 10 mu 10 meka 2 naga sente zange zazadde mukazi waazo abeerawa bw'otandika gwe okubuuza omukazi waayo nolwekyo bino tebibeera mu ndowooza eyanguwa bwe tugamba nti Adamu oba Yesu mwana wa Katonda oba Adamu mwana wa Katonda tusukka kuba mwami n'omukyala ne tugenda ku nsonga nti ffenna okusinziira mu kitabo kya Lubereberye essula 1:6 Adamu yatondebwa Katonda tukikkiriza sikuzaala naye bwe tudda mu kumuwa byonna eby'obugagga bye yawa Adamu yazaala muzaale awo naaba nga yazaala muzaale n'okubanga yava mu ye ekitegeeza nti mwana we yentegeera anti eyeegaana y'omu ye yatonda oli anti yentegeera kubanga tuyinza okukaayana nga tugamba nti ono eyeegaana omwana kubanga aba teyamuzaala aba teyamukolako talina kyeyamuwa amwegaana era taba wuwe era tamulinaako buvunaanyizibwa kati Allah bw'aba yeegaanye Adamu Jehova tamwegaanye Jehova takoze ki tamwegaanye era Adamu ono ffe tugamba tuyina ebigambo ebikozesebwa agambye nti mu ndaba ey'enjawulo Adamu n'abantu bonna bayitibwa abaana ba Katonda okuyita mu kutondebwa kubanga babasaawo babatonda Adamu ye first born wangi owulidde ye mwana omubereberye omubereberye yani waali Yesu kakati okeza nno nnyo ate n'agamba nti bwe tulina wuliriza pre-existence gwe tokimanyi kuba waliwo ebintu bye tubalekera olw'endegeera yammwe ne tuteyogera nnyo pre-existence ya Yesu togimanyi bwe tunagyogerako wano ate tuyinza okumala obudde obungi naye bwe tusomako mu kitabo kya bikolwa by'abatume essuula 17 olunyiriri lugenda kuba lwa 28 luyina kiruwa lugamba bwe luti kubanga mwoyo tuba balamu mwani mwe tubeerera abalamu Yesu kale ne busaawo Allah anti yayagadde atuteekerewo Yesu atutege naye ffe tumanyi Katonda si Yesu mwoyo tubeerera abalamu Katonda amaanyi onaasirika oba tosirika ffe tutaddewo alina kuba Katonda nti mwoyo Katonda tuba abalamu tutambula tubeerawo era ng'abamu abeewabwe abayiiya abeewaabwe bali nga bagamba nti kubanga ffe tulizadde lye ani yali agamba abantu bayiiya
kale bwetuli Paulo yali ategeeza abalezenyise baali balowooza naye n'agamba nga yeye kale bwetuli nga naye mwali kale nga bwetuli ezzadde lya Katonda bikolwa meka ekiyiiye si kiyiiye 17:28 kale bwetuli ezzadde lya Katonda tekitugwanira kulowooza nti Katonda afaanana zaabu oba ffeeza oba jjinja eryolebwa naye bali lwa bukabakaba bwabwe bukalabakalaba bwabwe mu magezi gaabwe bo bwe baali bakijungulula naye nga kitegeeza ffe tuli zzadde lya Katonda okuyita mu kutondebwa ne mu kutussaawo okuyiiya oli yali agamba abayiiya bali be baali bayiiya tamanyi lunyingi luvudde sooka omulekero bw'atusomedde olunyingi lwono sheeka lwasomye lugambye lutya baabo baali beeyiya ala yeegaana beeyiya ne bamuyita omwana wa Katonda genda mu maaso nemugamba abagamba ne tukubuuza abaani abagamba mmwe be bali mu Kulaani soma Bayibuli abayiiya bali mu Korani. Okay, so tukitegedde Adamu tuyisa Katonda nti kitaffe kuyiiya yatutonda 2 kukkiriza kasitaffe tukkiriza Yesu emu Yokaana emu awatuzaala 10 nange kyembadde oluvannyuma n'azaala kaka tukyonti obuzadde kiwabyoni kyatali alowooza kuzaala gwe bw'otandika okugamba ng'olowooza byakwebaka mutanda kuzaala eyo endowooza yakiki kyakinafu okay, osoma Yokaana 1:11 tweyongereyo waliwo ensonga wano gyenjagala tugguse. yajja mu matwale ge naye abaali matwale ge tebaamusembeza naye bonna abaamusembeza yabawa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda be bakkiriza erinnya lye abataazaalibwa na musaayi kwe kwegatta kuli okwegaddanga newankubadde okwagala kw'omubiri kyandali ekyana kikoze eki okukakkana ng'ofunye shahawa nga kikoze eki naga newankubadde okwagala kw'abantu naye baazaalibwa Katonda kigambo kali muba temukkiriza nti alina obuyinza obuga nti gwe leero nkuzadde nga Bebbulaniya bw'agamba gwe nga tukukuleka nga Allah ono yeegaana Katonda yeegaanye nze ndaba si Katonda wange era Dr. Kyabudaafu n'emirembe kuba yeegaanye okuzaala ani Adamu kitegeeza nanga neegaanye kati kitaawo bwakwegaana ng'omwesukumbizaako nti okyali kitange zisa busolo ani agamba ndigamba etya singa Katonda yayagala okweteera wa agambira wa nga yayogera yandiyawudde anti nga yayogera ate Katonda yaga nti singa Katonda kati Katonda kyoyo omulala kuba mwengamba nti singa Lubowa yayagadde gula mmotoka kitegeeza wamala yayogera otya weyogereko tuwulire nze Lubowa kinonze kiri ludawaze Katonda ngambi ati mbadde nyala kwogera ebirungi ebi nze Lubowa ate nsobola n'okyogerera eri Lubowa tasobola kuba bwana nedda engalo nedda hajiruwo engalo dokita ze yakubidde yagala ate zisaanyaawo lwaki teyeteyakonze yebuusabuusa Qur'an eno yaleetebwa Jibril kakati ebigambo ebiripooti ne yakookeramu ebigambo kubanga biba bikate biva eri ku nsibuko Katonda amanyi kubanga Katonda lwaki ayawukana ne Bayibuli eyasooka kubanga okusiiba kwawufu okwa Bayibuli kulala n'okwaba kituufu
lwaki kwawuka musaka mukome wano ke mulese ebyokusiiba sooka olindeko kati omukulu substance gye twabaddeko mu bigambo bya mukulu by'omwami ow'ekiwanga yagambye nti ye ekyamuleetedde okulokoka ng'alaba nti Yesu owa Bayibuli wanjawulo ku Isa wa Korani tumaze okukiraba nti ye Allah yeegaanira ddala takola ki tazaala ekitegeeza ono Yesu abawanjalo kubanga owaabana ba Bayibuli batugamba nti bo owaabwe Katonda akola ki azaala era yazaala ne Yesu naye ekyokubiri kyeyaleeseemu kyekya okusiiba yagambye nti mwe abawakana Isa mu Korani yasiibira wa kuba ayinayo mu Bayibuli nga asiiba ekyo teweetaaga kibuuza nga Isa asiiba wa Surat al-Baqara aya 183 nsomayo ugamba nti kutiba alaykum siyam kulalikiddwa kumwe okusiiba nga bwe kwalalikibwa kuba abakulembera ani yatukulembera Isa yasiiba ani yamulalika Katonda ye yamulalika kimala ngani omulala nga Daudi bakulalika balalika nga Moses gwe bakulalika ko wanji doctor teka likawo essaawa ziri mmeka mu studio awo dakiika nyina 12 zokka mbadde nno nteesa nti ekigambo kye bayita ate kusiiba mukintroducinze late twetaaga nakyo nga lunaku ati nga bwenteeseza bwentyo mbadde nze nteesa bwenti nti tuddeyo wali ku Adamu tuleme kugenda mu ze tuyita peripheries ebintu ebyebbalibbali kuba kakati mugambye kino kyanjawulo ku kiri ekiri awo mubuze tuddeyo wali nze mpulidde olunyiriri olugamba nti Allah tazaala kakati njagala kumwogeza bwenti njagala Allah agambe nti bannaikamba buulire muleme kunsibako gasiya wammwe nze sizaala owulidde kubanga ate nze bwe mpulira ng'omuntu amwogerera nti tazaala bw'amala neyekyusa enkya n'ayogera nti aa balimbye nze nzaala nze nkola ntya nze I am a seeker ndi muntu anoonya okuwulira n'okumanya singa Allah kizuukayo Samuel nga kyali kyekwese naga nti mwe muleme kunjogera nti sizaala nze nzaala kakati njagalayo olunyiriri nga luba mu Qur'ani nga lugamba nti abo baŋŋambire nze sizaala saagala kugamba nti tazaala kubanga tazaala is a quote bamwogerera saagala bamwogerere njagala yeeyogerere kubanga bwagamba kati kankwe kyakulabirako oli bwagamba nti nze Katonda omuyinza w'ebintu byonna waliwo ekinnema nze mba sikyawuliriza muntu agamba nti Katonda ye Katonda ayinza ebintu byonna waliwo ekimulema nedda njagala ye yeyogerere nze Katonda ayinza ebintu byonna tewali kinnema muwulire naye musobolawo okuba nga mulinayo olunyiriri nga ffe lwatwekweka nga lugamba nga leyegeni ayogera ng'agamba tinzi sizaala okay keko Katonda kuba mulina eddakiika nga 10 era haji omukono yaguwanise wano atera okwogera ebyamagezi owulu kale haji abatuwuliriza n'abatulaba njagala abantu bonna
abakootinga Qur'ani okusinziira mu ssuula e81 olunyiriri lwa 19. Ebigambo byonna ebiri mu Qur'ani eno bigambo bya malayika Jibril. Si bigambo bya Allah. Bikula. Kinana mwemu. Olunyiriri lwa 19. Ho. Mazima. Qur'ani. Kigambo kya mubaka. Ow'ekitiibwa. Malayika. Jibuliru. Kinana mwemu 19. Omwange yino mweri. So Qur'ani yonna teyajja okujjako nga Jibuliru yagireese. Ebigambo byonna bwe yamala ng'obituusa ku Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ne bikka ku mwoyo gwe n'abisomera abasahaba be ne babiwandiika, Allah n'akoonamu obubaka butuuse. Point of information. Mulumba. Nze mpulidde aya ninawo ekibuuzo. Owa bodaboda bamuwa ettooke n'ennyama okutwala ewaka biba bibye? Asobola okubiripootinga nti nze ngamba ne bwe bitaba yasobola okuripootinga bw'aba mubaka. Nedda. Ye Mulumba waba ayisa musayidi yeyo. Amaani lwaki ombakira? Enkuli wagijjawa? Mulumba kasooka amalirize. Kyembuuza bwe batosobola kukiddamu nga bwe byagaanye tulina hali. Mulumba. Nfunyeewo Qur'ani 2. Esooka. Qur'ani esooka egamba nti oyo yeeziba amaaso ku Qur'ani ya Allah. Eyo aya ntuufu. Ono tagiwulirangako. Ate n'embeera ne Qur'ani gyenva okulira mu 84 eya Jibuliru. Kati ekibuuzo Qur'ani 2 entuufu yeeriwa? Nze ndi musajja Muganda. Ssaabasajja bwakutuma nyimirira wali ku mulyango, bw'atumye ayimirira wali ku mulyango. Naga Ssaabasajja antumye. Nze gwe batumidde nzika wansi. Nga bakuwadde ebbaluwa oli wa booda okutwala. Lindako katono nga sinnamaliriza. Olinga ayanukula ky'otegedde oba ky'otannategeera. Owa booda amuwadde ebbaluwa atwalire mwami Mulanzi. Mulimu byempandiise. Omulimo gwa booda kukola ki? Si bwe kiri mu Qur'ani. Ate yaletanga message. Awona tuyiga. Nti malayika Jibuliru bigambo bye lwakuba nti ye yabireetanga okubijja ewa Katonda omugulumivu ng'abireetera Nabbi. Ajje ebbaluwa ewaka yaleetera Mulanzi. Si bbaluwa. Yaletanga bigambo. Jibuliru agiyita boda. Genda ogambe owewange. Genda ogambe mukazi wange. Jibuliru agiyita boda. Nze ndowooza Allah yayogera ebigambo si kyo? Anti wano ekiriwo ali kugamba. Mpulidde aya. Bw'obanga gw'olinako bayasi mpulira aya. Allah yayogera ebigambo. Bw'ayogera ebigambo ng'amaze n'abiwa Jibuliru aleete ebiwedde okwogerwa si kyo? Ewa Muhammadi. Jibuliru ayongeramu oba yamutuma mu ngeri nnya. Genda onyumize Muhammadi bwe twakola Musa. Ebyo byonna Jibuliru by'anaanyumya. Bigambo bya Katonda. Kati lwaki ate Qur'ani eba ya Jibuliru? Ati kugambye akuwadde ensonga ye lwakubanga ye yeetikanga ebigambo okubijja wa Mukama Katonda. Obwannannyini ne buva ku Allah. Okay. Haji ekimuleetesezza gundi eno aya eno alyagala kuddamu kibuuzo kya dokita. Twagala kuwulira nga Allah ye kennyini ayogera n'agamba nti nze sizaala. Baas ozeemu bulungi. Simple that. Abantu balina aya gye basoma mu surati Twaha nga Katonda agamba nti innani ana Allah.
naye agamba Jibuliru tigenda obagambe ti Katonda agambye nti nze Katonda nze Allah anyway anti aya yekumi nenya tekuli byoyogera gisome naye mulokola haliwo abadekiria agaye nti eyo ayi yogera buteebu nti teriyo naye ate mu bayibuli tulina olunyiriri ssebo Isaaya 45:11 agambye mumbuuze ebigambo ebyabatabani bange anti yayogedde dokita agambye naye abiwandiise kati ate ogamba omuwandiisi kirala n'omwogezi kirala Katonda nze wano najjawo nga PR owa Allah okyali ssebo tayogera wadde mu Bayibuli wadde wa kati hagirubowa labayo wajjanga PRO n'oyogera kati twagala kulaba ne mu Jibuliru oli omanyi lwojja wano n'oyogera nga Allah si yabikugambye obyogere katolaba nti nno ne bano kibaleetera endowooza nti oba Jibuliru ono naye yayongeramu kubanga nawe omanyi lwojja wadde oli PRO wa Allah nawe n'oyongeramu yakutumako omusokole ogawojja no kumusokoola Allah subhanahu wa ta'ala bwe babanga abantu babuuzizza ekibuuzo ewa mutume omubaka tekyalindanga mutume kuyita Jibuliru abimuwe bano babuuzanga ekibuuzo Katonda n'akiwulira kakati n'alinda message eve wa Allah ajiwa Jibuliru ajja yanukule tetwafunayo message yonna nga Muhammad agamba Jibuliru tigenda wa geno gambe Allah bodi teriyo Muhammad yayogeranga Allah nawulira ategererawo ate Allah nasindikani nasindiko naye wano Jibuliru tebanyumyako nabwe nti agambye bwati gero omugambe gendo teyo omugambe bodi naye n'agamba oliro osomeseza bulungi kati ekyawukanako obubaka obwo kwaba otunuulirako mu Isaaya nga wano wagandi mutunulire Isaaya 45 mutunulire nze mulokoke mu enkomerero zonna ezensi kubanga nze Katonda so siwali mulala ani ayogera Ati ya ripoti olisoko bagulu lugambe bwati bwayogera oli natandika eyo message bwati bwayogera mukama ate gwe tokiina mukarani gwe tekirina ani agamba nti bwati bwayogera mukama inani ana Allah tewali mulala nze Allah naye ani akyogedde Jibuliru nono Isaaya yakyogedde kubanga bwati bwayogera mukama naye enjawulo eri bweti tewali enjawulo eri bweti olw'okuba mu Qur'ani Jibuliru yalinga Mwoyo Mutukuvu nenga si ate no mu Bayibuli Omwoyo Mutukuvu yayogeranga okusinziira ku nabbi yenna nti bwati bwayogera ate nga Mwoyo Mutukuvu yaani ye Katonda kati ekyo kyanjawulo katono nnyo muzajja mute tobulanu tandikirawo katono nnyo semuzikiriza anti obudde busiibule nawo kali kakati ekigambo ekirese empambiro kyekigambo direct speak okusanga obutereevu nga Katonda agamba nti nze nkoze nze sizaaloobanza bagambye tekiriimu ekyo totawaana ekyo tekiriimu tetugenda kiraba ekyo olekanga gwe olina kulaani empya kyekisinza okuvaako tekisinza twakivuddeko ne dokita agambye nze ekitegera balowooza nti bategeera ne dokita n'agambye nze ekitegera mwandibadde olinda nenjogera producer mpayo oyo omu yekka tuve wano mpayo oyo omu ali kulayira kyawedde lwasa mayinja
Bana mulangi. Wanji sebo. Tukulamusiza. Nange wente sebo. Ibyo njulidde kuto omuliro. Esebo. Naye. Baganda bafa abasiraamu mutawanya babwere. Amanya go sebo. Oyo presenter naye. Alabika yawandiise ebbaluwa. Yogera kuteesa kwa Mukama. Esebo kakati. Omuzeeyi omusiraamu yatugamba. Balujjulungu basiraamu abapungu. Kati waki mubasoyasoya ebibasuka okutegeera. Mpano ya producer. Baba be. Zeza busoro gwe wekuba chu. Lwasa mayinja. Wanji. Okay. Kasomeyo message emu wano walo badde bansindikidde. Katuzisome nazo ziveewo. Ono agambye twesije ekalangalo. Webala omulimu moderator ntegeeza abasiraamu nti si buli kyebaba falasira mu muzikiti nti naye nammwe kyebaba falasira ndooza mu mizikiti oba kyebabuulira naye nammwe munoonye amazima obanga nange omuntu nsanga omuntu ne musembeza ne mufuula mwana wange nansikira n'okunsikira naye ate Katonda eyatutonda talina buyinza butufuula baana be. Twesige yakyeganye ekyo. Sooka omunoonye ow'entaawe omukono sooka omunoonye mutegeera ekya Katonda okuba nti yeye nze siri mulimba siri munnabyabufuzi nti nnimba ekya Katonda okuba nti ye kigambo eyafuuka omuntu nkigeraageranya ne kabaka ow'amaanyi eyavaamu eddoboozi nalyo nga ly'amaanyi n'alagira nti wabeewo kino ne kibaawo. Eddoboozi eryo omuwandiisi wa Bayibuli lye yayita kigambo wa Katonda. Kyokka jjukira nti kabaka ono asobola okuggyamu engule n'ebyambalo bye n'ajja ng'omukopi ng'ebitiibwa bye abirese mu lubiri. Oyo ye Yesu eyaleka ekitiibwa mu ggulu n'ajja ng'omukopi mu bantu n'abanga omuntu. Olugero lwa muzeeyi sooka omunoonye asembayo osula muggulu. Kale abasigadde tujja kufuna akadde. Mukimanyi nti ne bamalayika oluusi Bayibuli ebayita baana ba Katonda. Joshua agaba ali maganjo mukimanyi nti n'ebiti n'ennyanja Bayibuli byonna biyita baana ba Katonda. Kale Allah y'ebyokuzaala okusinziira ku malayika gwe yatumanga Jibuliiru yeegaana ebyokuzaala. Adamu wa Kolane yatondebwa mu ttaka era bo tebamulinanga mwana wa Katonda so nga ate aba Bayibuli bo bakugambye nti mwana wa Katonda. Tujja kutandikira awo ku Sande ejja. Mweraba.